Bikibinyo President Yoweri Museveni ayingidde olunaku olwokubiri mu bitundu ebya West Nile ng'akubiriza abantu baayo okukola okusobola okwejja mu bwavu. Era ono asinzidde eno n'alabulawo bonna Ababulankanya ensimbi ezateekebwawo okujja abantu mu bwavu nti kajja kubajjuutuka. President Yoweri Museveni era atandise nakusinkana n'abasuubuzi mu bitundu bya West Nile ng'ensinga ndibadde mu Arua. Mu nsinkano eno President yakubiriza abasuubuzi okumanya obulungi empagi ez'ekibiina kya Nile mu kukola bizinensi. The other point of strategy of not taxing production, encouraging production and taxing only consumption. Agamba ebiru bya NRM kwe kulaba nga abantu bonna balage bukubiri okugaggawala nga bayita mu by'obulimi nga by'obusuubuzi balina okuyambako ku gavumenti kulaba nga kino kituukirira. Pulezidenti abategeeza nti ekkubiri okujja abantu bwavo kwe kweyambisa enkuli yayikenya nga buli yiika olimirako ekintu ekivaamu ensimbi ku bintu musanvu okuli okulima emmere, okulundirako, okulunda enkoko, embizi n'okulunda ebyennyanja. Mu ekyo Pulezidenti era alagidde okukwatibwako bonna abassa road blocker mu nguudo nga bajja emisiro ku basuubuzi kuba road blocker zino zonna yaziwera dda. Like I was hearing, the multiple roadblocks for collecting taxes, district by district, all these will be arrested. Anybody who puts a roadblock to collect taxes will be, the one who sends him will be arrested, and he himself will be arrested. President yakumiza abasuubuzi nti bakulaba nga babeerawo ssente z'okuddaabiriza enguudo n'okuzikibira ng'entakera okumanya omutindo gwazo okuwala abakola ebyakaligwiramu eyo. President akubye olukuŋŋaana gagadde mu kibuga Arua mwasisinkanidde abantu okubabulira enjiri y'okwejja mu bwavu naddala nkola za gavumenti okuli ne parish development model. The individuals borrow the money at very low interest, use it to do what we want them to do, and pay back. Ono President wasizina awera okufafagana mu gavumenti kuba balemisizza abantu okufuna obuweereza obusaanidde n'okulemesa eggwanga okugenda mu maaso. Kivuddeko mu kunywa okwenjawulo okuva mu bakyala abaakuba mu katale ak'omulimu gavumenti ke yazimba mu kibuga ekya Arua abakulu b'emidaala ne bagyegabanya. By the time we were asked to leave the market for development, after completion of the market, the leaders allocated themselves 3 to 4 stalls in the market. Museveni olw'okuwulira obujulizi buno ategeezezza nga bagenda okulangula ebyenyigira mu bubbi buno ne bavumaganya gavumenti nga bakwatibwa. Mu ngeri y'emu Pulezidenti yeewunyisa abakulembeze ab'enjawulo okuli bakaawo baladesi ne diso abakulira amagobola n'abala okusirika obuseresi ng'obuli akabwegiriisa mu bitundu bya West Nile. RRDC, there is corruption here. Why have you not heard about it? The chief administrative officer. How can all these bad things go on and you are not aware? Kale tugenda kuwummulamu katono naye nsaba buli omu afune ku lwendo lw'amazzi tudde n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tovaawo. Naminu nga taliiko